Shiba ino kuwa Spice Diana respect lwa kintu kimwe. Spice Diana kugamba alina omutima omubi, alina essomero ly'abaana bakateyamba side z'empigi. Abantu b'empigi mujje mu comment section, ababeera empigi side z'empigi mujje mu comment section munjulira oba nnimba. Alina essomero erirabirira abaana bakateyamba okubasomesa wamu n'okubalabirira. Atula nabo mu ttaka ne bamuyiira endusu, abalema n'abasitula yabalabirira. Kati gwe Shiba waleta paadi z'akomawa naawe. Oyina okuwa Spice Diana respect lwekyo. Ate Spice Diana ye muntu atuuka ku muntu wa wansi n'atuula naye waba ghetto youth n'atuula naye wansi n'awuliriza ki kyagamba. Ekyokubiri ayagala eggwanga lye ate alirwanirira. Kati Shiba kyenyinza okugamba kimu, kozesa omutwe gwo okusinga bw'okozesa omumwa. Toyogeranga bya kisiru nga tosoose kulowooza. Kozesa nnyo obwongo bwo n'omutwe gwo ng'omumwa nga amaaso n'ebirowoozo tebinnakutuma kwogera kya kisiru. Olutalo olwa Spice Diana ne Shiba, abawagizi ba Spice Diana bagamba Shiba alina okuba nga respectinga Spice Diana, wabula n'aba Shiba nabo tebanatuula, nabo bagamba nti nedda Spice Diana yalina okuba nga respectinga Shiba. Amazima galuma naye omuyimbi Spice Diana tonnatuuka mu kkoota ya Shiba kalungi. Kankyogere oba kyoba temwagala kukiwulira, naye omuyimbi Spice Diana tonnatuuka wadde a quarter of Shiba kalungi. Era wano wenkusabira tuula kakkana fokasinga ku ndongoyo. Ebiseera ebisinga obeerawo n'ovuma omuntu n'atakuwanukula, naye omuntu wakuwanga chance n'akuwanukula manya ensobi yo. Bantu bangi kino kyemugenda kukikkiriza. Omukyala Shiba kalungi tewali mu bayimbi abakazi eya at least a quarter wadde bwati. Muyimbi kigwe nsobola okumugeregaliganya kwano mu Uganda tewali. So omukyala Spice Diana tonnatuuka mu kwota ya Shiba kalungi. Kabe Cindy, kabe Spice Diana, kabe Ava Peace, kabe muyimbi ki. Tewali muyimbi mukazi agenda kukola Shiba byakola. Tewali muyimbi mukazi wano mu Uganda ayinza kumenyawo Shiba kalungi. Nze nabagamba siri fani wa Shiba naye njogera amazima. Bitter truth galuma. Tewali muyimbi asobola kwenkanankana nga mukyala wadda kwota ya Shiba kalungi. Era njagala Spice obeereyo ng'okimanyi tonnatuuka. Bw'oba oli mu lugendo you starting a journey. Oli mu justice starter okwenkana Shiba. Bw'oba olinnya ddaala oli ku ddaala erisookebwako. So kakkana fokasinga ku ndongoyo tonnatuuka kwenkana kumanyira Shiba kalungi. Nabagamba mu music industry tulinamu abakozi. Spice Diana oli mukozi mu ndongo, nkwagala nnyo Hajala namukwanda, love your music, but tokola chance no wepimapima ku Shiba kalungi. Wano kitokotanga sekisaanikire ono naye avuddeyo n'agamba nti abantu mwerabira muli bakujjukiza mbu omuntu yasookera ddala okuba nga ataakinga munne mbu yali Spice Diana yasookera ddala okuba nga ataakinga Shiba. Era abagambye mbu bannayuganda muli bakujjukiza mbuleka abajjukize. Kyemugamba mwerabidde interview za Spice Diana ze yavangayo nga attackinga Shiba. Kyemugamba mwerabidde Spice Diana yavangayo ku interview nga agamba fake feminist. Navayo n'agamba mbu feminist omutuufu tazaala. Mbu watugamba oli feminist so lwaki wazaala. Mbu toyagala basajja omwana wa muzaala mwani. Mubyerabidde. Santa Maria Mediaze musobera. Spice Diana yavangayo nga attackinga Shiba ku interviews nga Shiba tavayo kubyogerako. Just wakwa Shiba avuddeyo kubyogerako nga byayita nga twabijja mbogoti kati eyo nga twalekera ochipika muti eyo gundi weeri. Okitegera nga Spice naye yatulaga nti yabivaako yadda ku bintu bye kati ayimba bilala nnyo yava kwa kukola ki kwa attackinga Shiba. Shiba avuddeyo kubyogerako ng'ebyo byaggwaawo. Okitegera that's why muli mulaba ng'omuntu omubi. Naye saagala mwerabye nti Spice yakolanga interview ng'oba mukaago olunaku zonna nga attackinga Shiba. Okitegera ekintu ekyo. So saagala muveeyo mwefuule mbu nno yakoze kibi nnyo mbu yatu disappointed. I'm so disappointed in Shiba. Waliwo mutuma kwogera ki? Santa Maria waliwo mutuma kwogera ki? Shiba we yali ajja wamugamba tibana Shiba wotuuka wano kola boti ne boti. Jenvuddewo yenna mwabadde bazze nga mu directinga kyalina okukola ne kyetalina kukola. Wama Shiba yogera buli kyowulira nti kyoyagala. Woba ovuddeyo n'oyogera nti bannange biki oba oyogedde kwani yogera kyowulira nti kyoyagala. One day one time nawe baakwogerako n'osirika.
sagala abantu beerabira nti Shiba abantu bazenga bamulinnyirira ne bagenda n'avaayo n'akyogerako mu ngeri ennungi takyogedde nako nti alina gwavuma tibanaye kino ng'oli ate we yakolanga oli yejja ng'amuvuma direct busimanya fake feminist busimanya lwaki wazaala olaga toyagala basajja omwana wamuzaala mwani byayogera nga bingi sagala interview muzeerabire mwefule mbw ate munayita muzijjukira bannaaki abaana bakuno nammwe ate muyina we musobererera omuntu n'agamba bannange omuntu tayogereko okugerako musango is it bad bo nga bamentioninga nga amannya ge ayina gwe yavaayo nga n'addamu lisazeeyo n'abaddamu mwenna kategori n'agigatta lumu n'abaddamu bonna omulundi gumu naye kiri balumya mutwe saate Maria wamma Shiba yogera buli kyowulira nti kyoyagala newovaayo n'ogamba nti bannange omwana wange biki siddamu kuzaala kyoyagala kyoba oyogera kyowulira nti kyoyagala oba oli mu heartbreak nga bagamba nti bagamba mbu oli mu heartbreak kati wafuuse motivational speaker azironga zibali biwuliriza kweyogera buli kimu kyoyagala ffe wetuli abawuliriza abatayagala babireke naye nga bawuliriza be bangi kubanga bamala ne bakomentinga okitegera ekintu ekyo so temwefula ate mbumbumbu kyeyakoze kibi nnyo mbwera yataakiza omwana atamuliiko mbwera muntu mukulu buli kiseera atujjukiza mbu yasanga yogera buli kyowulira nti kyoyagala byonna bigenda mu maaso ye tamala emirundi gyonna yavuddeyo n'agamba nti abadde asaba abatudde mu musango gwa Okero ke kaseera mutuule no mu musango gwa Martin agamba nti yes Okero justice twagifunye mangu ne Martin tuwagala Martin afunye justice kubanga omusajja yamutta ensi yonna neetegeera nti yamutta ne abaaliwo defense yakyogera mu kamera mu maaso ga kamera n'agamba nti omusajja yagamba omwana ono njagala muto nnaku olwaleero era n'amutta baneighbors obutambi kwe buli ne bavaayo ne bagamba nti omusajja akubye omwana guviira ddala ssaawa emu paka ssaawa 4 omwana waafiiridde nti omwana n'atuuka okwegayira ng'agamba taata nsonyiwa omusajja naye kati bujulizi kiwe banoonya omuvubuka bamuyita Martin our Lord of Justice baamukuba ne bamutta our Lord tukusaba maama nga bw'osaze guno mu bwenkanya n'amazima ensi yonna n'esanyuka n'omusango gwa Martin our Lord of Justice nagwo gwaba agutuulamu n'oguwulirize our Lord tulinawo n'ogwa Diana omwana baamulumba ku apartment ne bamutta ne bamulwepinga our Lord nagwo gutuulemu omulamuzi our Lord simanyi namba yo ne I just want to be your friend nze mama ka WhatsApp nkateekeko bana omulamuzi oyo kale social media tugende ku nsonga ya mwana muwala sisi wa Jamaima ali mukulajana naye ayagala justice atat step dad we are raping nga buli lwakedde omuwala ono bannanga ayagala bwenkanya era agambye nti Abannayuganda nze siri Munnayuganda essaawa eno naye nsaba omusajja ono arapinga abaana wendabidde abantu nga 50 Queen ndabiyeko senga asidi basitukiddemu bagamba bobenkanya omwana ono wadde essaawa ya kakati yafumbirwa neera nti abaana bano ekyabafuusinga okufumbirwa nti dadi ono kubanga bakabasanya buli lwakedde ndakwogera kuba mba nkimanyi bagenda muyuzayuza obulere n'akatono ke yasigazaamu akatono ak'okwerwanirira nako bakamumalemu naye gwe njagala otegere nti omuntu oyo akabasanyiziddwa watuukira okugamba kangende ku internet manya behind obuyambi bubuzi njagala mumpulirize bulungi ebigambo byange mubitegeere nga temunnyanukula omanyi wano mwayiga okubuukabuuka okitegeera ono Fifi aliko numbers kamwanukule si bwe kikola wuliriza otegeere nze siwagira mukazi kujja ku internet kweyambula Tariq, stop shouting. But I've always told people, ensonga ziri sensitive ng'omuntu abuliddwa justice bw'azireeta ku media ng'ensonga z'okukwatibwa. Kubanga kigambo kukwatibwa kintu kinene. Kiina mmentutu kya gye kikulekera gwe bakikozeeko. Buli musajja oba omulabamu nga nsolo. Abalala b'ekyayi tebazzeemu kufuna
relationships ndala okitegeera naye nabagamba wano nti omuntu yenna mu nsonga zino ennene ng'obuyambi bubuze oyo mumuleke ng'aleeta eddoboozi lye abantu betwagoba ku midiya be bantu b'obusonga obutono omusajja njawukanye n'omusajja talabirira baana obwo temubuleeta kati space yeetaaga abantu ng'omuwala ono n'abalala but kiri painful nti we bavaayo okwogera abasooka okubakubamu ebituli n'okubavumaavuma n'okubambula n'okubawemula bakazi bannaabo olwedde omutima baaguyuzaayuza dda agezezaako okunoonya justice mu busirise justice ebuze nze nina ekibuuzo kira kyenjagala okubuuza bamaama bannange kubanga nze ndi maama mujjawo otulo bakazi mmwe mujjawa feelings kino nakyogerako dda mu videos enzenkula mujjukira story y'omuwala gye nabanyumiza omuwala taata we omusajja gwe yakwatanga naye nga maama waawakana mpaka abantu abalala babiyingiramu naye era omukazi yasigala awakanira bbaawe even when the court proved nti omusajja yakwata omwana ng'obujulizi bwonna babulesi medically omukazi yasigala agaanidde bbaawe era nakyawa omwana bubi nnyo omusajja amala omusuulawo mukazi alwadde olukonvu bwe olutagwa ng'alyoka atumye omwana namugamba nze siri katonda kobe nga gwe wanzaala I don't show up I don't care how people interpret me obanze nsinga omutima omubi it's okay don't talk about the results nga toyogedde ku kyatandika kuleeta results zino do not tell people the beast I am nga tubasomedde chapter muwanjiikiririza n'enfuula beast bakazi mwe mujjawo obwagazi omusajja naye baka ku baana bo I have a feeling omusajja oyo yakwata baganda b'oyo omuwala bonna just lwakuba abamu bo baanyumirwa yabasanga nga baagade bamaama bonna bamama b'eggwanga nti musituke itunoonyeza omwana muwala ono obwenkanya kubanga bw'ayogera olabira ddala ng'ayina enyiike ku mutima bw'ayogera olabira ddala ng'amaziga gamuyitamu bamaama mwenna abandaba musituke muvume omukazi oyo omusajja oyo bw'abeera ng'ayina famire ye e Uganda twekole muwana omulimu tugikomeko omuliro batulagirire maama we bw'abeera nga gyali era bannange kisanga mu abakongo kisanga mu Western Uganda waliwo akasajja bakayitanga obaddeewo ne kasaddaaka omwana tebalinda poliisi batematema ente ne batema embuzi ne batema olusuku ne bakwata ennyumba ne bagiba yonna paka ku ttaka ekyo kisajja bwe kibeera ng'ayina baganda be mutubuulire baganda be baliriddawa bwe babeera nga baganda baabwe nga bali Uganda mutubuulire wabeerawo ekkanisa eri e Uganda nze neewaddeyo nja kukugula amafuta bannange Abannayuganda one of the reasons why tukyalina abantu ngaba era bannange RIP Idi Amin wangikawo nti RIP Idi Amin Museveni abannayuganda yatufugi Museveni abannayuganda wabafugisa ekyenjo RIP Amin that is why tukyalina abantu ngaba nawulira Okero na lowooza ajja kuyingira mu ssomero asaleko abaana ban'ensingo ebyo ebintu ebyekisirwa Amini tebyali tebisobola kubeerawo. Jemima got married because she was running away from her stepfather okumwebakako omwana wabendi n'afumbirwa nga mwana muto oyo mwana yakavaamu embuto bbiri olwo lwakusatu ngadduka waka omwana ngadduka waka kati abo be bantu bemuntu comparinga nabo mbu oli omwana ayina omwami we ali happy. People are getting married to run away from problems.
Oyo mwana muto, I don't even think that girl is even 23. Such a young baby. She was running away because all the mother does okwegata nazala bakwata abaana baabwe abato kati abaana. By the way, Mama wa Jemima is a very, very, very bad mother. Abana knows, I think Basatu Baba now, they belong to one dad. No, hold it up. One dad. Eche America bachitani. Eche America bachitani. Then Ansima, then Jemima. Yes, Wani, Jemima, Ansima, Zipporah, nani oba mulala. Bali baba no, Dokasi. They belong to one father. They have never seen the father. Tulinenga byonna bigenda mu maaso. Ensonga ya Simon Byabakama nayo bikyalanda. Ono amugambye nti munnange vaayo bakuwaana. Leeta declaration form ezo tuzirabe ezo ze mwalangirirako a President Yoweri Kaguta Museveni. Simon Byabakama, I dare you. Bwabanga si His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yawangula akalulu ka 2026 ne results ezalinkingibwa nga ziva mu control room yammwe ya EC nga ziraga nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinze akalulu nga ayina 71%. I dare you to come out. Gwe otubuulire mukamawo yafuna atya percentage gyowamuwa. Kuba oli mu kuteekateeka kumulayiza nga 12 omwezi guno ogwa May. Naye nga tovanga yokko wadde otulaga results zowawa oba percentage wawa mukamaawo wajijjawa. Mututeereddewo buli kimu nga mwagala otukakkanya ku kaliro ke twalina nga tubasaba results. Ne mumenye emmali y'abaana Uganda ne mugyonoona ne mubagoba ku nguudo. Ne mubadaivatinga ne bava mu kubuuza results Museveni yazijjawa. Zowagana okutulaga percentage yajijjawa. Nobula obadde Uganda ng'omaamidde. Wajjeeyo obwenyi kukufa kwa Honorable Helen Nakimuli. Kubanga wabadde okimanyi nti n'ogwo omulimu gukolebwa bulungi. Kati oli wano osirise oyagala kulayiza mukamaawo nze idea you Simon Byabakama. Bwoba ogamba nti Museveni ye yawangula akalulu ka 2026 tuwe byatambula. Tuweeko ku gundi ku accountability ya buli kimu kyonna. Kituwe we byatambula bitya. Bwoba okkiriza nti mukamawo ye yasinga akalulu. Sigenda kusaba ka 2021 wabula nkusaba kana ka 2026, the current one or the previous election eyakagwa. Etanabadde no yitako emyezi omukaaga. Prove to the Ugandans that indeed it's your boss Museveni who won the election with the percentage you gave to him. To proving naye bw'obeera nga tosobola kitupuluvinga tugenda kubanja era Byabakama nze ndi wano okwongera okukitegeeza nti nze nganze Omunayuganda asasula omusolo nga ne ku ssente ezange ze mwakwata ne mugula bu biometric machine bataakozesa olw'okuba mwali kagendera akakubeera nti no muriginga election. As always, I'm here requesting you otubuulire Museveni yajjawa percentage gyowamuwa eyakalulu akawedde aka 2026. Era ndi waneeno okugamba nti nze I reject the 2026 presidential election results. Naye lwakuba nti gwe wajja oyina tali ssente eyiyo mu bwongo. Kyova olwaleero tosobola kutubuulira Museveni yafuna atya percentage gyowamuwa. Simon Byabakama. Era waneno wentegereza bakomulwedi mwenna. Muna Uganda gwe wenna gwalowooza nti bikukwatako kati saa zino okimanyi bikukwatako. Muveeyo mubuuze Simon Byabakama
percentage yewa Museveni yagijjawa. In fact leka tumumakingeko famous okuva olwaleero nga lumu paka nga 12 tugenda kumakinga sure nti no social media oba obo platform bwa muyina bu TV bwa muyina nti tubushatinga down tuba making famous nga tukugamba nti no Museveni olayidde naye olayidde bya kibbi si ye gwe president w'eggwanga Uganda omutuufu eyalondebwa bana Uganda. Leka tuba making ko famous okuva olwaleero paka olunaku olwo kitokote paka gye kiri gwera. Naye inze Simon Byabakama njagala ombuulire mukama wo yajjawa percentage eyo gye wamuwa. Essaawa zineno ekonomi y'eggwanga egudde ku supiidi gyetagwirangako. Ebyo byonna lwakuba mwagala kujjayo kasente ke mwasaasaanya mu kalulu kyokka nga zaali nsimbi zaffe abawa omusolo. Simon Byabakama vaayo tubuulire Museveni yajjawa percentage eyo. Kuba mu Simon Byabakama emisango gwe gyokoze ku bana Uganda obulumi bw'otuusizza ku bana Uganda gwe Simon Byabakama nze nsaba Mungu yekka yaba abawangaaza yekka yaba abawangaaza ku duniya kuno. Newe mulibeera mutudde mu wheelchair kwolwo tuli basitula ne mwesimba ng'omuti ne mu bitebya. Kubanga wekumidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tova.